إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tugenda maaso abibitiibwa abakkiriza ne risala eno ey'ekitiibwa ya Dr. Abdulrazak eyitibwa Ashiru Qawaid fi Tazkiyati Nafs, era nga tugenze qaida ey'omusanvu tuwerabira qaida ey'omukaaga twagifunyemu emisomo ebiri nga twali twogera mu principle oba qaida ey'omukaaga nga tulaba obukulu bw'okubeera nti nno omuntu aggalawo amakubo gonna agajja eri omwoyo gwe ne gubeera nga gwonooneka nga guvunda. Oyinza okuba nga oli ku busiraamu olwaleero ne kituufu busobola okubeera nga bwawukana naawe essaawa yonna, nabwe kityo okubeera nga bwetiira buli kiseera bwe tolaba ettooke mu lusoko eribeera liri yegeyege, singa nnyini lyo abeera alitiira buli kaseera n'aliteekako enkondo wano nawali, kibuyaga gye n'ayita mu lusuku nerisigala nga liyimiridde, ate ebyo ebitooke badde byerowooza okubeera obulungi kumbe nga kayovu mwereere, bwe kibuyaga bwajja ogenda okkakkana nga biri ku ttaka. Nabwe kityo okubeera nga twefaako nga twetiira okubeera nti nno obusiraamu bwaffe tebutwononekako. Agamba nti alqaidatu assabi'a, principle ey'omusanvu, tadhakkuri almaut wa liqaa'i llah subhanahu wa ta'ala, ye muntu okubeera nga ajjukira okufa n'okujjukira engeri gy'agenda okusenkanamu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwerabira nti omusomo gwaffe guno tulaba principles 10 eziyamba omuntu okubeera omulongoofu mu bulamu buno obw'edduniya, so nga obulongoofu mu kubeera omulongoofu mu dduniya lyekkubo erigenda okukutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ofune ebyengera byateekerateekera abalongoofu. Kati agamba nti ensonga ey'omusanvu omuntu gy'alina okubeera nga akwata asobole okubeera mu balongoofu, tadhakkuru almaut, kwe kubeera nti nno ajjukira okufa, wa liqaa'i llah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nti nno abeera alowooza ngeri gy'agenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tadhakkuru almaut wa liqaa'u llah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti qala Allahu ta'ala, yagamba ow'ekitiibwa Allah, ya ayyuha alladhina amanu ttaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin, abange mmwe abakkiriza mutya Allah subhanahu wa ta'ala, buli muntu atunule mu mbeera ye alabe kiki kyatadde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kiki kyagenda okusinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أي آية من سورة البقرة. الله يقام باتها وقدموا لأنفسكم، abange muteekeko akawunti zammwe ezaakhira biki ebigenda obbagasa nga mutuuse maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. wattaqullaha, mutya Allah, waalamu mubeerenga buli ssaawa mumanyi annakum mulaquuhu, nti mazima ddala mujja kusinkana omutonzi wamwe Allah subhanahu wa ta'ala. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ombaka yagamba nti akthiru dhikra hadimi ladhat, kyajjira mulafudh akthiru min dhikri hadimi alladhat, wonlafudh eriwo akthiru dhikra hadimi ladhat, yani almaut. Muyitirize nnyo okujjukira ekyo ekikutulawo ebiwooma. Waliwo abagamba omukaaya w'ebiwooma, nedda. Alhadim kwe kumenyawo ekintu kibaddewo ne kikutukawo. Akthiru min dhikri hadimi ladhat, omuntu abadde alina ebirungi byawangaaliramu, alina akamotoka ke, alina amakaaga amalungi, alya ku paapaali, alya ku muyembe, ali mulamu obulungi, waliwo ekigenda kikutulawo ebintu ebyo nga tewali kisobola kubeera nga kibikomyawo okuggyako obulongoofu. Bw'oba obulina ate ogenda kuva mu byengera bino ebinafu eby'edduniya oyingira ebyengera ate ebya akhira. Nabwe kityo hadithi eno akhrajahu ibn Majah wa hasanahu al-Albani rahimahullah fi al-Irwa, akthiru dhikra hadimi ladhat, muyitirize nnyo okujjukira okufa. Agamba omumanyi waffe ow'ekitiibwa nti almautu huwa alfaisal baina hadhihi ddar wa daari alqarar, okufa lwe lutindo oba kyekintu ekiri wakati w'obulamu buno obw'ensi buno bwe twazaalibwa ne tuva mu mbuto z'abamaama baffe ne tuwangalira ku nsi kuno nga tussa, nga tunywa, nga tulya, nga tudduka, nga twogera, nga tukola tutya. Obulamu buno obw'ensi waggulu waffe waliyo enjuba, wansi waffe waliyo ettaka, wakati awo waliwo ebbanga. Obulamu buno obw'ensi bwe tuwangaaliramu, alfaisal baina hadhihi ddar wa dar alqarar, obulamu buno obw'okukutukawo n'obulamu buli obw'olubeerera ekiri wakati awo kabeera ka moment kafunda nnyo kuvaamu mwoyo.
kuba kuvaamu mwoyo. Abantu sima bekalakasa godde eno deeri sasi nga liveri chwa ngali kulya mu mutwe. Omaze okubeeranga okutula olutindo olwo lunene nno lunene ovudde mbulamu obwensi ogenze mbulamu obwakhira. Ekiriwaawo kiki ekiriwaawo ku bantu ogenze mbulamu obwakhira waliwo ensonga ennene ziteeka ebirowoozo. Agamba nti wal fasil baina waqti al-amali wal jazaa'i alayhi, era okufa kyekiri wakati w'obudde bw'okkola n'obudde bw'okusasula. Obudde obusooka sayidi eno budde bwa kkola, obudde obusembayo sayidi eri budde bwa kusasula, buli bwa lubeerera. Abamu bagenda kusasulwa muliro abadan abidin, obugenderevu n'obugenderevu. Abalala bagenda kusasulwa jjana, bugenderevu n'obugenderevu. Abalala bagenda kusooka basasulwe omuliro bamuli basasulwe ejjana iyadhan billah. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwefaako. Agambye nti wal fasil baina waqti al-amal wal jaza, ekiri wakati w'obudde bw'okkola n'okusasulwa kwe kufa. Wa huwa al-haddu al-fariq baina taqdimi az-zadi wa mulaqati jazaihi, era ke kaseera akali wakati awo wakati w'okuteeka entanda ku sayidi eri n'okugisisinkana. Ogisinkana na kinna kufa, osaala, osiiba, owazzaka, okola hijja, byonna byokola oli mu kuteekayo. Kati ebyo byoteekayo obituukako otya? Tulinnya nnyonyi, tulinnya motoka, tukwata lyato, tukola tutya? Mwoyo gwe gutuvaamu. Kasoma guva mu muntu ng'asisinkana byakolerera min khairin aw shar, iyadhan billah, min khairin aw shar, birungi oba bibi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okukola ebyo tumanyi nti no byebyoka ebirimuko essanyu lyaffe. Kyavaaga man fala majal ba'dahu litawba wal istighfar min as-sayyi'at, nabwe ekito tiwali ka chance luvannyuma lwa muntu kubeera nti amaze okufa nti nno ate yenenye alete ku istighfar, olwo otegeera ebbeeyi y'ekigambo astaghfirullah, otegeera ekigambo ebbeeyi y'ekigambo astaghfirullah. Kyali kigambo kya bbeeyi, ekigambo kimu okukyogera nga nkijja ku mutima ddala nga nkitegeeza nti ayi Allah nsonyiwa, kyali kisinga ebyengera byonna binalinina ku dduniya. Okufa kukutulawo kacyansaako, istighfaaru min as-sayyi'ati wadh-dhunub, byonna biggwaawo. Tokyasobola kola tawuba wadde ogamba nti astaghfirullah, ya Allah nkusaba onsaasire onsonyiwe. Wala majal ba'dahu lil istikthari min al-hasanati kama qala ta'ala, era oluvannyuma lw'okufa tewali kacyansi kakuyitiriza kukola birungi nga bwe yagamba Allah ti walaysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-an. Munnange tewali kacyansi, tekisoboka n'akatono, tewali tawuba eri abo abakola emirimu emibi ne bagiremerako ne bakakanyala ne bajjukizibwa ne bagaana okujjukira hatta idha hadara ahadahumul mautu, okutuusa okufa lekumutuukirako ddala. Qala inni tubtu al-an, akakati nenenyezza ng'amaze okukakasa nti khalas kiwedde. Nedda, omwoyo kasa gutuuka mu ddooko lekitibwa al-gharghar, oba enjuba neekyuka neeva gyegwa nedda gyeva, olwo nga tewakyali kyansi ya tawba. Kyava agamba nti thumma huwa mudirikun kulla nnasi la mahala, agamba nti okufa mwana wattu kuno kwakunyumirizaako kwakutuuka ku buli kitonde ekiyitibwa muntu la mahala, tewali escape, tewali kacyansi kakuwoza nnyo oba okwegayirira ne bw'osaba Allah mu kiro ekisembayo nga tekikuyitako ng'omulaajanira oleke kufa, ekyo Allah yatukakasa nti kyo kiri mu dduwa ez'okumala obudde, oteekeddwa okusinkana okufa la mahala. Ne kambuuze, singa Allah atulekawo n'atatutta n'atuleka ku nsi tetusigala nga tukula, naam, bw'obulamu bw'ensi bubeera bunyuma butya obwo? Gw'olaba nti abantu gye bakoma okukula n'okula beeyongera byengera oba byengera kubasenguka mpaka lwe bibasengukira ddala ne batuuka ekiseera nga nabo bennyini benyiye ng'edduna tebakyajagala. Ethan tubeere nga tumanya nti nno emirembe gyaffe n'essanyu lyaffe liri mu kusinkana mutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava agamba nti wamulaqihim bila raib, okufa kwa kubatuukako bila raib, tekirimu kubuusabuusa konna. Kama qaala Allahu azza wa jalla, nga Allah bwe yagamba nti qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaqiikum, bagambye nti okufa kwe badduka kuteekeddwa obbasinkana. Wa qaala ta'ala, Allah naga nti aynama takunu yudrikkumul mautu walaw kuntum fi burujin mushayyada, yonna gye muli okufa kuteekeddwa okubeera kubatuukako ne mubeera ku mpompogoma ze mwazimba ne muteekayo gayinja nawudda wonna, okufa kwo kutasarraba kuyita mbwe kuti ne kutuuka ku muntu n'abeera nga mu buli ngeri yonna afa.
kyava agamba ebigambo bino biwulirize bulungi nnyo n'agamba nti wa huwa ma'a dhalika ya'ti lil anami fuj'atan aga nti awamu n'ekyo mwebyo ebikulu omuntu byagwanira okubeera ng'ategeera kwe kubeera ng'akimanya nti okufa kumutuukako kibwatukira bantu bangi okufa kubatuukako kibwatukira fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun akadebe kaggwaawo tewalina omu gwe bawaayo bamwongezeemu obuddakiika asookabeko kyetereeza oba kyateekateeka kyava agamba ebigambo bino biteeka ebirowoozo aga nti fakam min insanin kharaja min baytihi yaquudu sayyaaratah faraja'a mahmulan ala al akfan agamba nti abantu bameka abafulumya ennyumba mu mayumba ge n'agifulumya n'adda rivaasi nga gijja mu garaje emmotoka ye najja n'asimbula abantu be n'abawa kajjambo n'agenda fayarji'u mahmulan ala al akfan bamukomyawo nga bamusitulidde ku ssanda wa kam min insanin qala li ahlihi ate abantu bameka abagamba ku bantu baabwe hayyi'u li ta'aman tewange muntekere ebyokulya awo ngenda nkomawo wano nkoba ekyomusajja nje kirya wano famata walam yat'amuhu nafanga bye bamuteekedde ebyokulya tabikombyeko wa kam min insanin babantu bameka labisa thawbahu wa zarra zirarahu walam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasilu abantu bameka abambali engoye zaabwe ne basiba amapeesa gaabwe bulungi ne batafuna kachansi kagasomulula wabula ne gasomululwa oyo anaaza abafu fa fi dhikri al-abdi lil-mauti manfa'a 'azima omuntu mukujjukira okufa mulimu ebyokuyiga mulimu omugaso munene buli sawa kubeera nga oli kubwerinde ngoloba okufa kusoma kutwako mu buli ngeri yonna mungiri omanyito yinza okwebaka n'otazookuka wahakaza gyonsobola kinnabbi atukubiriza twebakire ku ibada tuzuukire ku ibada bw'ozuukamu ekiro odde ku ibada wahakaza ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة فلذلك تستيقظ القلوب الغافلة أقامت إمتما إميبافو إمتما إميلغجفو إمتما إجتفايو جزوكو كان كجوكي كفا وتحيا القلوب الميتة إمتما إمفو جدا مبرم وكجوكي كفا ويحسن إقبال العبد على الله سبحانه وتعالى وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى ومن توكو غوامو أبرغ الجفو نوكو يسامب الله سبحانه وتعالى نوكو مغوندira chigwao noko roza kufanti abangi bwinfa chance yokuona ejja kuba empeddeko okujja ko nga neteekateeka bulungi neneteekerateekera eyo gyengenda nenteekayo rasidi nenteekayo zadi nenteekayo entanda qala Sa'id ibn Jubair agamba seko wekitiibwa Sa'id ibn Jubair yagamba Sa'id ibn Jubair twamula badde bayizi ibn Abbas abanene tabi'iyun kabir yattibu al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi al-Mubir al-Ghashum yagamba Sa'id ibn Jubair law faraqa dhikru al-maut qalbi khashitu an yafsuda alayya qalbi singa omutima gwange gwerabira gulekeraawo okujjukira okufa ntya nti omutima gwe guyinza okunfaako kakati nno emitima emeke emifu jonga gyerabira dda atoba n'egimu mimalirivu aganti nzo okufa obwavu nfessasi nzo okuwangaala n'obwavu wakiri kampanga aleke essaawa nga ndi mugagga n'ebirala gamba obumalirivu obw'ekibuyabuya obujjudde mu bantu abo bookakasiza ddala nti ekibawa obuvumu obwo butakkiriza nti balina gye bagenda ate waliyo emitawaana mingi bwe babeera nga tebeefuddeeko kyava agamba nti wala yazaalu al-abdu bi khairin ma kaana naadhiran li mawqifihi bayna yaday llah subhanahu wa ta'ala gati omutakoma kubeera nga ali mu bulungi ng'ali ku bulungi ebbanga lyamala nga ajjukira oyo kufa era nga buli ssaawa asirikirira engeri gy'aliyimiramu mu bunafu bwe obwo bwennyininyini bweyetunuulira ku mubiri gwe nzaani era ndiyimirira ntya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama ba'da mamatihi ku lunaku lw'enkomerero ng'amaze okufa wa masiruhu ba'da al-mamati era ng'omuntu buli ssaawa alowooza ngenda kuwunzikirawa nga nfudde ngenda kuwangaala ntya mu ttaka omwo ngenda kuyita nta ku siraata ekitabo kyange ndikikwasa mukono kigwa ddyo oba gwa kkono wa hakadha qala Sufyan ibn Uyayna Abu Muhammad al-Hilali y'omu ku muhaddithuna abanene ye Sufyan ibn Uyayna ne Sufyan ath-Thawri ibn Sa'id ibn Masruq rahimahumullah tabaraka wa ta'ala من أثبت الرواة عن عمرو بن دينار المكي يقول إبراهيم التيمي سفيان يعني إبراهيم التيمي يقام تمثلت نفسي في الجنة نيكو بما كفاني غنيمي دم الجنة آكل ثمارها غنيم كليا إبرابي ومجنة
wa ashrabu min anhariha era nekuba makafaananyi nga ndi mukunywa mu migga gy'omujjana wa uaniku abukaraha era nga ndi mukunywegera abakyala embeerera ab'omujjana thumma mathaltu nafsi fi nnaari munzikirize nange nsooke nsiibulukkeko barakallahu fiikum naam aga thumma mathaltu nafsi fi nnaari oluvannyuma era nneekubamu akafaananyi nga ndi muliro akilu min zaquumiha nga ndi mukulya ekiti kiri kizaquumu Allah kyeyatenda obubi n'obukaawu n'okwokya mu Qur'an oba okyagala kisomeeko mu surati eyitibwa Safat wa ashrab min sadidiha era nga ndi mukunywa amasira ag'omu muliro masira ne gookya okufa wa ualiju nga ndi mukunywa amasira agookya okufa wa ualiju sulalaha wa aghlalaha nga ndi mukwesikamu ebijegere ebikoligo ebinteekeddwa mu bulago faqultu li nafsi kinavambuuza omwoyo gwange guno ogukubya akafaananyi nga guli mu jjana ate nga guli mu muliro faqultu li nafsi kinavambuuza omwoyo gwange nti ayu nafsi owange gwe mwoyo gwange ayu shay'in turidin kikyoyagala mu mbeera ezebbiri qalat negunyanukula neguŋŋamba nti uridu an uradda ila dunya fa amala saliha nagenda okugulaba nga singa guba guyingidde jjana gugenda kunnyanukula nti nzizaayo mu nsi nyongera okukola emirimu emirungi nsobole okweyongera mu buno obulamu obulungi obw'omu jjana ate munzizeeyo mu nsi nkole obulungi mpone ebiri eby'omu muliro naye nga kikyasoboka nga tekikyasoboka qaala qultu aga kyennavangu gamba fa anta fil umniya fa amali niŋŋamba omwoyo gwange nti weesiimye nnyo mwoyo gwange okyali mu kisaawe eky'okukola tolinda kukuzabuzza nakulaajanodde okyali mu kisaawe eky'okukola fa amali kati sukira mwokole waqul laha aidan sheikha awunzikanga agamba nti naawe gamba omwoyo gwo nti nno ya nafsi wange gwe mwoyo gwange in ana mittu faman dha alladhi yusalli anni bwe nnaaba nfudde ani anansaalira essala zange baada almauti nga maze okufa waman saasuuma anni ani anansibira ebisibo byange nze bwe mba mbadde sisiiba mbadde sisaala ani anansiibira nga mmaze okufa waman yatuubu anni ani anankiikira mu kwenenyeza Allah ani anakiikira omwoyo gwange mu kwenenyeza Allah min dhunubi wa tafriiti mu mazambi gange ge neebagala n'okusobya kwonna kwensobya ng'alinga akugamba wano situkiramu gwe kennyini gwe nannyini mulimu ogwo gwe nannyini mugugu ogwo weefeeko weeyambe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala al-karim al-mannan mu Ramadaan eno akkirize ebigambo bino abiteeke mu bifuba by'abaddu be bigase ne sheekhi yawandika risaala eno mu ngeri yemu bigase na buli yenna omuddu ow'ekitiibwa abiwuliriza wafaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.